era ekyo Balamu kyasinga okuwagira. Ate asobola munenya kuba ffenna tukimanyi nti Balamu Paraso muyimbi we yasinga omutegeka waliwo atakimanyi. Ensi yonna ekimanyi nti yamutegeka naye bino ebintu mubuuza tosobola kuddayo konoyonoona ebyasigaddewo oba okitegeera naye buli omu yasirisaawo bo basazeewo mbu ekintu kye bandikoze kyali kimu bandigambye promota tayagala mutegeka nti wampisa mbi muleke. Era ffe sibalinaako obuzibu jjuffe bamutegeka tayagala mutegeka muleke awebale nnyo tayagala mutegeka muleke tekijja kukola. Waliwo ayagala omutegeka yamutegeka abantu bwe batagendeyo tebagendayo tukitegeere nti abantu tebagenzeeyo naye tosobola kugamba nti byakatandika byatandikidde ku Gravity. webale nnyo Gravity embeera eraga nti bategeerera abayimbi kyova olaba batwala mu nkuka babakuba obutika bagwe. Kati kebuuze singa mu nkuuka Alien Skin bamukubyeyo akacupa yadde kamu bandibadde boogera kikati si bakikubye balyose ne bakikuba ekyokubiri ekiringa ekisembayo n'abalala bateese abaana abagamba nti Alien Skin yabadde mutiitiizi ye butadde za Paraso nga mulumbi ewuwe abasinga okimanyi kati singa wafiiriddewo omuntu singa kati boogera ki nze byebyange naye tubalaba zemaze kale yogera leo banne mwasiibye mutya bannyabo ne basiba nze ekintu ekyakolebwa natuula ng'omuntu n'ekirowoozaako buli omu yagamba mbu yagenda n'akuba ab'ensambi Alien yakuba mayinja ensambya nga we baakoze ewuwe n'ekirala obuzibu nabulabye nga bwa Abitex we mba mulaba engeri gye yayogeddemu yabadde so musanyufu n'agamba baalyose ne bamukuba era tetukyamwetaaga ng'ali ne Paraso oyo anko oyo fulupi. Temanyi lwaki abantu asinga nti bali ku criticizinga Alien nti yalina ensobi naye nga mazima gali nti omulenzi oyo ekibaluma baagala nnyo bwe bafuga be basalirawo kati oyo omulenzi omulaba yabalema okufuga yeyeesalirawo ne Balamu engeri gye yazzeemu n'ayogera ng'omuntu omukulu nabadde mmanyi agenda bagamba abo abaana ababiri Fulupi ne Alien Skin nti mujje tutuule tumanye ensobi evaawa eva ku ki amagezi kagalina singa ly'ejjinja lye baakasuse lyakubye omwana oba omukadde ate nze bannange mpulira obusungu kwabo abasajja abakulu abatalina magezi nawulidde nga nange mpulira ngamba singa balumba mayanja famire ne basooka bagikuba ne tukola tit for tat buli omu asobola okwogera bannange nze mpulira obusungu kale olaba abasama mu comments nga bavuma mbu Alien simanyi Fulupi yakikoze Fulupi talina magezi alinga abakazi balwanisa amayinja baali balowooza nti ayagala mu kkomera agenda fukamira yeetondere buli omu okitegeera baagala omuvunamya nakyowulidde nga kyogera mbu abawagizi bange munsonyiwe pressure yampitiriddeko kwe kulumba mukwano gwange Alien really ffenna tunyiga naye tetutukanga kw'eryo ssere n'otuuka okukuba amayinja mu nnyumba ya munno n'okwata ekibiriiti n'okuma ku mmotoka kati imagine singa emmotoka yakutte omuliro baneiba abantu mu nnyumba mwalisigaddemu omuntu n'omu togeza amagezi buli munnayuganda ali eyo tobeerawo nti osapootinga gundi oba gundi yes yalumba ekitebe kya nuupu yakikuba amayinja waliwo kye yayonoona okugyako okuwandiika ffenna tukuze tuwandiika ku bikomera by'abantu abalina ssente naye bali batukubyeko baali batusibyeko awo nategeeredde nti mu Uganda tulina planned families ne unplanned families. Unplanned families bajja kutwala mu kkomera n'obwobeera nti bakusanze okubambwa ya mugagga naye planned families nabajja kati we yayonoonye ebintu yakubya naye tebanna mukwata nti bamuteeke yasuli because he said yatakwatibwako yava mu America ng'akubya ayonoonye n'agiyita America
kale ssebo fulupi tambula naye luliba lumu ogenda kufuna atalinga ageni byebigambo byange banemba lamusiza mwenna Nalongo nze nno nkumanyi kuva mu kwekalakaasa awo makindi ebiki mu covid awo nze wenakumanyira naye Nalongo nze siri ku side ya Alien Skin wabula nze kunyonyola ekintu ekyaliwo kubanga naliyo nze Nalongo buno obudde kati nkolera wa jjejje Nalongo kwolwo twalimu Alien Skin yajja mu nkuuka tuna buli ekyaliwo nze siri ku side ye kubanze nali back stage yajja mu nkuuka yakuba abantu anti kankubuulire nze nkuulira ekyaliwo mami nze siri ku bya mawulire yajja mu nkuuka n'atuukira back stage nga waliyo Misaki waliyo Walukagga waliyo Saha ona bayimbi abalala awo bana bayayayi bano okisegeera Alien Skin olwatuuka yagala kulinnyirawo stage naye nga bali ku program waze naliyo sibagambye amawulire yagala kulinnyirawo stage kutandika kuyimba naye oyo mujjeeyo talina amakulu manyi waliwo abantu nga beerindika mu mannya g'abantu wamma Nalongo wasiibye otya nnyo nze kaakati kukyali Alien Skin nze mpulira obusungu lwakuba sirina busobozi ekyo go ge mazima kubanga singa si Alien Skin Bebe Cool tiyandiyimbye mu nkuuka mulindeko oyo mujjeeko lwa nsonga alimba Misaki yayimba misana tuku nalimbira babu webale nnyo singa Alien Skin teyajja mu nkuuka Bebe Cool yali tagenda kuyimba nga tebamukubye bucupa ekyo mbabuulira era nze neewuunya Uganda Police okuvaayo neesimba amannyo neewanika ebibuno ng'ewanika ebibuno mu bintu eby'ekisiru neetakwata palaso muyingiza munda nga singa abadde Alien Skin singa baamugalidde dda ng'ali luzira tetuyambiddwa omuntu asobola okujja n'akulumba n'akutta mu bintu by'ekisiru mbubawaga nti kati kibanda omutuufu ye Alien yegundi ye palaso okitegeera nagenze onyenda bono tamale mirundi Junior eyalemu ensi ekika kyamuvaamu famire yamuvaamu n'ekitawe kennyini yali yamuvaamu ali ku Alien Skin abuukira agaziyiza emimwa anaanuuka alinga empale ya lastika y'empale nze mpulira obusungu buviira ddala ku ggumba ng'omusajja gwe bawalampa Palasa amuvumidde ebbanga nga tebavangayo kugamba Palasa olekeraawo okuvuma Alien Skin osegeera essaawa eno Alien Skin avuddeyo oba n'agamba nti Palasa kino n'ekino bavevenga banaanuuka nga balumba omwana eyakayimba emyaka 2 alina kyalagawo ne bannaaye n'ensaalwa mbi nze mbabuulira mu dduniya n'ensaalwa mbi naye Palasa ekisinga muluma nsaalwa kale tetuganye Abitex agambye Alien Skin tebaddamu mutegeka Alien Skin ajja atugambe fe ba TikTok abamwagala tujja musasula oba tuliruddawa Alien Skin tujja musasula atajja kusigala nga ayimiriddewo nze si kyanenya bantu bakulu abasirusiru abatategeera kubanga akakasajja kamagumba tekayina magezi nze mpulira obusungu ku nsi ya Mukama Katonda mpulira obusungu olw'omwana oyo anyigirizibwa buli omu ne bamuteeka ku nagenza okulaba NBS NTV evevenga mbu tetugenda kuddamu kuba nnyimba ze baali bazikubye ddi tebazikubanga ku wano TV ekuba ennyimba ze tugimanyi bagita Galaxy yokka abalala bameripako nagenza okulaba omusajja omukulu ayina amagezi ayina abaana okitegeera ono asoma amawulire ku NTV simanyi nalinnya lye kuba seetaaga limanya
mbwavevenga bamuwandikako ebyekisiru naye ensi eno nze nyina ekintu kye nagambye ne mbagamba mbalayirira wallahi ga Katonda mugulu mama Fina agenda mugulu bamalayika bamuyimbire nga munaddiini ali mu Geyena nze mbabuulira nze ndi mukazi musiraamu naye nze mbabuulira Geyena egenda kunyiga omusiraamu egenda kunyiga omulokole egenda kunyiga omukatuliki nga mama Fina ne bani abasamize bonna bali mu ggulu bamalayika babayimbira nze mbabuulira nze obusungu mpulira bungi omwana bamutaddeko pressure okitegeera etali nayo olaba nze banaye wanyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi bwe kababuula ne tukitegeera nti effujjo mulimu bwe muli mukolako webale nnyo wonyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi omulungi wange naalogireeta omusaayi bannaye ogireeta omusaayi banyigiriza aliyeni sikini naye ffe weetuli oba ki weetuli bannaye tukooye omanyi bwabaawo omuntu agamba nti ayogera amazima ekituufu alyensikini ayogera amazima oba galuma oba kiki naye ng'ayogedde ki mazima ge gasinga obbaluma wamma neyanzisa nnyo neyanzebwa okuteesa kugundiyo naye ze yembwa ya Bitex shaitani eyo nsaba Allah agimpeera ebbala yesinga okuba embi ku duniya kuno Amina Masiri mchana omulungi wange Naalongo ogamba otya maama yendi maama oli otya maama webale kuyimirira n'aliyeni sikini nze nyimirira ku mazima siyimirira n'aliyeni nze ninze vidiyo enkya nzigabira ku webale kuyimirira n'aliyeni sikini Naalongo wange zibabula ne tukizuula nti effujjo muli musibako mwe muli mukoleko tujja musaba akoleyo effujjo erisembayo bamusibe nga tutegedde nti bamusibira ffujjo Katola okusinga okuba nga muli musibako nga talikoze ne muli mukolako yalumbya amaka naye kakazi gwe mu obwo obutama bw'owanika obukulinga ng'obutaka obwa ddole ky'ogamba tolaba aliyeni nti akola ensobi naye ku bikolobero byakoze ku bantu mu obwo obutama obukalinga obutaka obwa ddole kali ono yeerabidde nti ze nyina akajjako They said they have to wait for the captain. They are like they will not. Isn't it? And they have to wait for the captain. Not yet given them order. Mama Naalongo oli otya mukulu oli okyamu abasirusiru nabo wana babeerayo kuyomba enkyaleeta vidiyo ozindage enzirabe kati olaba engendo yanyigiriza omusaayi kitegeera oba nyigiriza nnyo omuntu olwawo neyekyawa mami Naalongo kati olaba kati bayinza obbeerawo temumanyi kiddako kati alowooza yakoze kyamaanyi nnyo kati webukeera ku makya just njogera bwogezi ne bukeera ku makya nga bataddeko omuliro ku maka ga kitaawe waba okyeza akaaba akola ki nga waba okyeza bali banene gavumenti bagirinako ekitundu ngamba oba nga waba mami okyeza nga Naalongo basiga webale just kuweereza mukwano bakolawo ki webale kusabakwenu wabula webale kujjako y'omukazi atuuse atwasamira ali ku layivu ye ate avuma bino ebintu si byakuleekaana ate si byakuuma jangu oyogera ensonga tumanye oludda olutuufu lw'oliko mami nze sisapootinga violence nze mu kuyomba gye nasookera wulira wama mami nze sisapootinga violence naye kyenyiza okunenya palaso okugenda mu maka ga munne asooka yonoona emmotoka ze n'ennyumba ye yanditeze alien skin wonna waali ne beekubanga abavubuka n'abavubuka kubanga emmotoka zabadde tezina kye zimukoze n'ennyumba kati singa yayasize eddirisa nga mulimu omwana wa alien oba maama wa alien eddirisa ne litema omwana oba omuntu ne limutta yandibadde ensaagigamba ki palaso naye ate atwekemu yandibadde amulindira ku bivulu byabwe ne beekuba kubanga bo tubamanyi famire mayanja ya ntalo wano baali bamutire South Africa nakati obutambi bukomyewo kyekyali kimwekwesa kale yalina gange ey'amaanyi
Wano mu Amerika bamusiba emyaka 5 miramba bamubaanira fujjo. Mwaba mu ttiimu ya Palaso anti buli ayogerako mu muvuma ffe mujja kutuvuma naye ng'amazima gasigala mazima. Emmotoka zaabadde tezina kye zikoze n'ennyumba. Ezo ensaalwa eyo gye bayita ensaalwa. Nkalabe kanene bakeewanise wano nako kadda ku bantu. Azitowa kyenkana kyo. Batuleetereyo vidiyo nga Alien Skin ali mu bantu abakuba. Tebalinayo vidiyo n'emu eri mu kulaga Alien Skin nga ali mu kuba abantu. Aliyirire Alien Skin emmotoka ze ziddizibwewo zonna awo ebisigadde tubirabe mu paati ey'okubiri naye bw'atavaayo kuliwo ezo mmotoka na nnyumba. Tetwalaba ku simu gye bagamba nti omwana Aba yayogeranga ebintu yabagamba ebintu bwe babula ne tukizula nti effujjo muli mutuuma mwe muli mukoleko mujja musaba akole mbadde nkusinga buli akuvuma mu blog tegeere nti kituufu bamusibidde kyekyo akabonero kalabba kyakoze kyekyo nga buli omu akisinga akuvuma oblog oba akoze banaye waliwo okwagala nagenze nedaba fulakantangu wano Alien ng'akaaba naye kati essaawa ya leero byayogera olwokuba Alien Skin olwavaayo teyafukamira kuyisa bubi mali lwaki teyamukubidde mu kkubo oba ku sho onaakola n'ekasuku kati ennaku ebakuyengerera awo tebalina kubogerako ate Alien singa asirikira ddala naye ekigenda okutuuka ku mayanja famire bajja kikwasaako ebiri tebalowooza nti talina kubogerako bayolesezza obusiru bwabwe alina bapromota ali famire yasiraana famire y'amayanja yasiraana wansi oba wakati mulaba amazima yasigala kulya bisiya Palaso ayinza okuba alina ensonga ne Alien bandi erinze kubivuma ne beekuba niye ate n'atalumba maka g'olya wakamanyiro kaba kasuse singa nsobola nze si kino nkyogera singa nsobola nsula kasanga singa nsobola n'aligulidde abantu ne bakuba juniya oyo wattaamala emirundi oyo n'alekerawo okwasa maaga amamwa kireke maama kinene kireke banaye omuntu akutama ate comment section mwefuge mami buli avumawo blocking abasama bo basame fe tunoonya tulaba fake friend okitegeera abaita ba fake friend baga likes na bana nabo tebalina makulu balinga bagamba nti nno mbasaba enkya mulala okumpeereza message za Alien video nga yalumba amaka g'abandi n'agaasa yalumba amaka omuli abaana n'abakuba yalumba omuli bazadde b'abantu n'abatema bwe mutabimpeereza temugenda ku kitebe bandi musire mutoyi mbu yagenda ku kitebe yagenda ku munnaye Palaso anoonyeza erinnya naye likyamuguse bali mu bugambo Alien yakwata abavubuka 6 n'abatwala mu lubiri ne batandika okuba abantu baaka stage abantu abo batwala mu lubiri baali bakuuma kabaka nze saala bakulu bakuba abantu baaka stage bannaye Mr. Onyango simanyi Onyango iPhone Alien ku mmotoka z'alina simanyi enanga Alien Skin yagulako n'emmotoka n'agikumako omuliro kati ababadde batakimanyi mukimanye yagulako emmotoka n'agyokya sente zaali tezisobola gula iPhone oli bamusibira ne bakuliyetingawo ekibuuzi mbu yabba iPhone Alien yali mu stage eri mu baana b'amayanja tetuganye okukubagana kubeerawo naye emmotoka lwaki teyakute Alien Skin yennyini n'alwanagana naye ng'omuntu emmali y'oli yabadde aginoonyaako ki nugu
eyo nsalwa ate katonda yawa papa omutima omusajja simulaba omusajja alina omutima yajja basobola nti omwaka atandise nagwo. Bannayuganda muyimirire nga temunaba kutinkiza ankopi. Ebyo ebintu byebayonoonye ye abannayuganda bajja kuzzaamu. Ndabyeko omugagga Mbuga alina ssente nnyingi ajja kuzzaamu ezindi. Kitegeera. N'emmotoka nti bazikole zonna. Eranga mutabani Mugambe mazima Palasa alina kaki papa ali mu biro bye mwenna bamwesibaku kati ssaawa zino bali batayagala mwogerako media zitayagala mwogerako mwenna mumuliko mumwogerako n'oyimbira emyaka 2 n'ogula Range Rover n'ogitema maama ekirala ky'oba olina okumanya lwaki balina ennoggo eyo yonna ennyimba tezikyatambula ab'ebivvulu balaba babalyako ssente abayimbi tebakyagenda omwana abayina mujja kukkiriza nti n'embwa ku muzikiti etuuka n'embizzi ku muzikiti etuukayo nedda bajja kukkiriza nti lwaki embizzi baziriva nze ni mukazi musiraamu bajja kukkiriza nti lwaki embizzi tekyagala kuddakola fulaga ya family kale wallahi enyuma najji muwubira mu maaso nakiziwuba t-shirt tujja zigula ayina right kyegoba fulaga ya fango niyenga mpisa wano maama nalongo wange nkutuma tusaba otugambire ko Alien Skin engeri gye bamuweze okuyimba omutugambire atukolera live tugenda kola concert ya live zonna tugenda zisasula oba bagala emmeeza oba yammeka oba kakadde oba kukadde maama tukutuma naye tumugamba agabe ennamba ye jasabera atekewo ennamba mugamba akwata essimu agituteere wali ateekawo namba ya simu atukuba omuziki tubalage nti ne social media tujja muwagira katoye yakula akatwakalinga akenseenene alyoka asiranire mu Bobi Wine bamugananga okuyimba live yalinga tazikola nga tezibeerako va ku Bobi Wine waliwo ono omuyimbi omukyala bamuyita ono yategeka ekivulu mu covid teyakuba Irene Namubiru teyakuba ku live gamba mwagala omuyimbi wa mwayimbire ku simu musasulira awo tujja kakati oyo omusajja bamwadde emyezi 3 kati wadde tumusa buli mwezi atutereyo concert tumusasula ekivulu kigenda baluma tugenda balumya emito tukakuwulira bubi nalongo gyebaleko omukwano ate agenda okuta ennyimba kumukumu tujja ziwu oli bulungi tannata naye abaana waliwo luno oluyimba mwaluwulidde batemunnaluwulira nze nalutuddemu dda challenge buli kasuulayo tukawe omwana yaji ankopi yagambidde waneeno mbusi mukwano gwange omwana n'atuteerawo ebigambo fene tutuula mu luyimba lwatambuddebamuliriddawo tonalufuna genda ku akaunti yange olabe challenge esookera ddala omwana yakubye oluyimba yazze namulwa ankopi lwennyini ate bannaye obusiru buluma tobanga wabula nze kye neebuuza banange TV za Uganda zo zaabaki kiki ekyatuuka ku TV za Uganda bazikunamira tuzogereko okyalaba TV mu Uganda naye nalabye amawulire nga TikTok tubiraba baleeta nolaba nti boogedde kino nalabye amawulire neneewuunya nalinze ndabe okwogera ku mpisa Palaso zaakoze empya mu Palaso byakola byazaakola Alien ate ngenda olabanga ekintu bakikyusizza ate banenya Alien Skin nengamba kiki kino mawulire ga Uganda kubanga yabazalawa naye ffe twafuna TikTok twamala
Kyaga TV. Basigaze TV byabwe. TikTok je tukola ki? Ekisooka okuva Alien bwe bamusiba. Oyo guy yakola interview nga mwesibako alaga ku side ye. Kati ngera anoonya amasanyalaze yaliko. Naye Kimenko olwavaayo teyamunyigaako yadde kyamuluma. Kutandika kwolwo buli show gye yagendako ng'avuma omusajja naye ng'omusajja tamuddiza, ng'avuma omusajja naye ng'omusajja tamuddiza. Buli show gy'agendako webale nnyo. Kati nze mbabuuza omanyi baleesa amawulire enkuuka maama obuzibu buli bumu naye nalonga Alien Skin obuzibu buli bumu yagamba lwaki mumuwolereza kimanyi omuntu amuwolereza tamwagala mulaba kati wano kunkuuka enkunkuuka bannaye babadde beesuunze abavubuka bagenze ne bakubeba Alien babakutte nendabyeko omuvubuka ng'agamba afande esonyiwanze saabaddeko afande n'amugamba gwe wabaddeko nnakulabye mu video maye bannange neŋŋamba kati gwe bagenze naye nga tababeererawo baliriddawo singa buli muyimbi kati okukeera ku makyanga nga lumu muwagira mugezi ti mwogezi wa mikolo abanafe bayomba nze mbabuulira Bebe Cool yamanye ensonga lwakayagala Alien Skin yaddala Bebe Cool munene naye Alien Skin yamukoleza aba Red Top we bagendedde yewaka abareddi top bagendedde ewaka ne Ragadi kati abajjonke kyali amanyi nti bagenze bayo olabakwate kumbe wa mwina kemubuusiza amaaso mumanyi lwaki gundi oyo minisita w'abaana awalana Alien lwakuba yagoba generation mu fangoni kintu teyagoba mbega maama obwedda tonnakimanyi obwedda tonnakimanyi tobulanga muwala nalwakuba generation naye nono mu fangoni ate Abidex nkugamba ebigambo bino wammanga va ku baana b'abantu gwakanako kali ebulindo kali eyo tekalina yadde kalalukidde ku bantu. Abidex va ku baana b'abantu bannange abantu tebaawula mukozi wa fujjo namutemu namutujju anti duli police reagenda ko enkeera ku gundi ewake wa Alien yabagamba mutuyita abayayi mulabye abayayi ekyabe ebijja mubalabye abebijjambye nefe be muyita ababi omuntu n'avaayo n'akola statement bwe yalumbe nga temwayogera neweebuuza bwe yalumba ekitebe yakikola ki Uganda maama obuuze ekibuuzo kino wammanga lwaki mu radio zonna ez'e Uganda ne TV mumwebuze lwaki Alien akolagana ne Galaxy mwe mukyebuze lwaki kwekuli ab'emyaka gye ate nowoobeera okuba Alien otya era ati basigala mu kali nti oli mwaffe naye njoba yeddagalaasi oyo wapapupate ng'ayogera ekigambo kyatamanyiiko wadde n'omuntu mba neŋŋambye singa mba nembadde ku TV nga ndi kumpi nkakubba ejjinja ne keerukanga egundi tumanyi nti oyo muganda we bamujja ku stage ate bonna mu maaso ge beevuga ati no bakyalibe nalongo nkugamba ebigambo bino nti teri kuddamu kutegeka oba Alien Skin taliiko oba kwali n'ekya King Saha kirina okuyiika aya oli omusajja mutemu n'okwata amaka ga munno mulimu abaana abato mulimu maama we mulimu omwana tanaweza wadde myezi 6 naye banayo babavubuka twaba kizibaana bwe nalabye nga butuufu akwata ejjinja akuba ettaala ly'emmotoka nga tamanyi yadde mupiira gwa sente mmeka ku mitwalo ekitundu gye bamuwadde ningamba mayanja yabagamba famire eyo alikutaya lya Range njagala mugende ku bigambo bya naye nga tannagirumba nako bamulabye batulage video batuwe video mbuzi
Twakola propaganda batuwe video ng'alumba enju. Banaye neeyongedde okwagala Kimenke alina engeri gye yakutte ekintu kino nga kyabuvunaanyizibwa nnyo ate nange nabadde mulowoozaako nze ne mulowoozaako linja lunneeyiwa mubiri lunneeyiwa mpuliranga ddala mu mutima omuntu gwenjagala y'oyo nze nali siwagirangako omusajja yakoze ekintu nenyongerera ddala okumwagala oba yeekwese oba yasirise naye kye yakoze kya buvunaanyizibwa nnyo kubanga abakuvaayo wali ne wafiirawo omuntu singa katibo oba singa katibo kyekyabadde ekizibu ekisinga yakyobalaba nti bino ebisaatuukira gye bitasula ali yakoze ekintu ekyamagezi nagenza okulaba n'abawuba bavuddeyo baagala kubanaye aliyeni alabye gano gonna lwaki tebamukubira mu nkuuka temulina kuggwamu maanyi ne mu nkuuka mazima abayimbi mwenna mwalivuddeyo ne muwa Alien Skin ebirabo mwalibagambira nti bamuweze mu bifu mugamba atulayivu agakanyiza ezzalawo bagenda ogambe Alien mugamba atuwerayivu fe tetumugamba atuwerayivu ate nze mbigamba sibijje wano obwedda buli live gyendaba nga bali mu kyogera baddolote bonna ba gamba atuwe live ajja kakasa nti oyo Abitex Alien Skin talya kuye olunaku lw'enkuuka nali ku ssimu yange naye nga kyennoonya nze nja kujjukiza paka ne mu kabokisi konja kujja ne WhatsApp yonja kujja n'ekino maama Naalongo mbadde nsaba kusaba tugambire ku Alien banaye atuyambe yeesonyiwe omukazi gwe bayita fulufiga eyo mmese ensolima mwanange kireke kasita nkayisizaawo naye nze kyemmanyi ku Alien yalabira wala era walaba omuntu ng'ali mu gundi alina engeri gyakizanyawo naye ate leero ngenze nemulaba byonna biri awo naye nga nze abadde amwekwasaako n'amweggyako omukono n'agukasuka eri nze ndi disappointed ku bantu abamu be mbadde sisuubira n'entegeera zaabwe nkyazinoonya zikyambuze kati waliwo ng'omulenzi Barista Timo abadde ayogeranga bintu bya buvunaanyizibwa ng'omulaba tegeera buli kyayogera naye ku nsonga eno engeri gyagikuddemu ne mutunuulira ninga oba midiya abadde tagiringako abadde tamanyi bigenda mu maaso already bibadde nga wano Barista Timo si munnamawulire Barista Timo just tikitoka yakira content ye n'omuntu baagala content baagala like analyst nga olaba tubadde tubiraba tosobola kuvaayo n'ovumirira omusajja eyakuumye famire ye bulungi oli n'avaayo n'obutemuwe n'agenda mbabuulire mwabo abaana bakola amawulire bonna ku TikTok nze yavudde n'ayogera amazima yadde oba kikeni yekka naye basigaddeyo n'abadde bakuba bukubi ng'akuba bukubi mbuleyo kusiri kusaidiyo leyo siri kusaidiyo okitegeera naye nga waliwo kyotunula butunuzi baali baagala Alien Skin oluva mu kkomera abafukaamirire oyinza otya okugeraageranya n'omuntu eyakutte ejjambiya nnyondo waliwo no Franka Ntambi simanyi Franka Ntambi yali alowooza Alien Skin olunava mu kkomera agenda mwebaza yekka ali awo ng'olw'okuba yakaaba obuziga bwa ggoonya tune fujjo bulijjo abayimbi bazze bakola efujjo tubimanyi naye ate teri muyimbi yali akutte ganga n'alumba famire ya munne taliyo abayimbi bazze bakola fujjo tuliraba tulimanyi ebyo tubimanyi naye nga byakomanga mu ndongo na mu makubo naye tosobola kuddira
street webale nnyo naye tosobola genda mu hardware n'olamuza ejjambia n'olamuza kino n'olamuza kino n'olamuza kino n'ogenda mu maka ga munno okuli omwana myezi okuli omuzadde okuli omukyala nawe n'ovaayo mbaoli musajja wallahi nedda oba toli musajja ate ekyobusiru nawe n'ogenderako era nawe tuswaleko bannaye abasajja bannange nawe n'ovaayo n'empale palaso mbo bino byabanene kumbe banene ng'olumba bakazi nabaana famire ng'okuba mmotoka etayogera tima naye bannaye Alien Skin alina empisa nze mbabuulira Alien Skin alina empisa tudde mu byaddala omwana oyo alina empisa kubanga singa teyabadde na mpisa yandirumbye bamukulembere ekyo mbabuulira mawulire nabo nga bazadde nga balese famire yaabwe eka balina abalabe nabo bakimanyi mabo balina abalabe teri muntu atalina mulabe mama mulwadde wa pressure teri muntu atalina mulabe naye nova mu kamera nawe n'oyogera gundi yakoze fujjo naye gundi najja n'akola kino kyokka ng'olaba munne yakoze kyabutemu kyennyini sooka ovumirira ekyo ekyobutemu kye yakoze olyokodde mu position oba temukimanyi ekimba abantu ku Alien baagala Alien abavubuka bajje banywe naye kyayi bamukubire blood oli watugendeko wano bamwesigameko kati Alien tabawaamu bwanyumyako naawe enkya bw'aba ali busy ayinza obutakikola takwemaliramu agala nnyo mmwe omutegeerera omulowooleza omusalirawo kati akakavimbo kaalina kekanyiiza buli muntu gw'olaba alina obusiru obukyali naye gwokimanyi Naalongo nti abamu babasonyeza okuvuma Alien Skin kubanga nze mpuliriza ebbanga nga bagamba Alien alina akavimbo ko kabaluma tudde mu mazima abamu babasasula kati ng'oyo mutabani wa Tamale nze mwesibyeko kubanga naye yafuuka lukokobe muleke ate nekuli abaana yogera amazima nti bamusasula bannaye Naalongo tetugenda kuwoza muleke tetugenda kuwoza ki naye nga waliwo ekisukka bannaye alekerawo gaayuula kye bayita emimwa ambabule omuntu ng'ali mu budde Kampala ne bwadde Congo mugenda kwegatta mulage ensi nti ebikolwa ku mulenzi oyo temubiraba ensi ejja tuuka emanya amazima ngenda bawa n'ekizampa erabika olaba omusango tuliko ogwaja Tizula ne Haji abantu bakeera ku makya nga tebawuliriza mukazi oyo naye buli muntu yenna akiwadde obudde amazima kati agamanyi nange nali omu ku bo nga simuwolereza era nga muvumirira naye buli yakiwa obudde saawa ya leero yes basobola osasula ab'amawulire ne bakukyusiza amawulire amabi kuba olaba omuntu asobola okubikka eggulire nti gundi yayasizza enju tekitegeeza nti ensi eba terirabye oba ontegedde ejja kutuuka ekiseera ensi etegeere nti omulenzi effujjo balimuteekako balimukoleko ng'abantu bamukyawa dda olw'okuba yajja wa bagenze babiraba waliwo kati yali avaayo n'agamba mbu yakakasiza kituufu Haji yakwata omwana okusinziira mu byakoze mu kamera naye nga luli yasooka kivumirira kati yessaawa ya leero basoose kuvumira omukisa bategeeza nti singa wiiki eno yonna vidiyo nga Alien akola effujjo oba ng'aduumira abantu okukola effujjo nga tezivuddeeyo tujja basaba akoleyo effujjo bamusibe nga tutegedde nti bamusibira ffujjo si bino ebya propaganda mbw ate nabba essimu mbw ate muniolo ate abakola effujjo abatuufu tebabasiba munaye Mayanja famire mbu Mayanja famire ne poliisi egitya famire ne poliisi etya Mayanja famire ekirungi bo tebafa mutuufu waliwo ensonga gy'olaba nga mutuufu omuntu nga tonnaba kubaako kyoyogera osooka kukozesa neyanziza okunkyaza wa
Erinnya si lya luzungu nalo. Naye temunvuma nno nze mpa opinion yange. Kwani ogiwa kwani ffe tetwagala wabula aliyeni tetwagala wabula aliyeni tasobya wano tuli bako nammwe oyodde obadde mesadi biki ofuutu soja oyedda ali eyo be bayita woba omanyi oli ojja wano okoniyoni yo kwa aliyeni baabo alangirira abo nabo balipira etambula tebamanyi kye baagala okitegeera oyedda ali buli live gyatuukako bayizawe nze gambeko kyembaga nze siwagira banafu wabula mpagira abategeere ennyo siwagira banafu naye abategeere ennyo benkolaki bempagira aitunga emalayo olaba wano ne bamanyira gravity Saalongo wange mbu talina kuyimba nayimirira naye kubanga abaali bamwogerako nti talina kuyimba ate bo baakunama nnyo ate ye tetumanyi na puleja ayambala naye abamwogerako n'empale zaabwe ez'omunda twali twaziraba oba ontegedde nga tebali wase kati Nalongo waliwo ekintu ekimu lwaki Fuutu Soja yonna egudde ku sayidi eri enkuuka eno baali bagitegeka nga Alien Skin ayina okuba obucupa mateeka ayina okubwa amacupa mateeka vidiyo baazikola naye omusajja kasita yalemererwa okukubwa obucupa obusungu obwo bwonna buli gwe bayita Fuutu Soja abadde abuterese ng'agamba kisoboka kitya n'oyo Abitex naye buli omu agamba mbu baatabula enkuuka mu kifo ky'okugamba baatereza enkuuka bagamba baatabula enkuuka lwaki lwa nsonga mishoni yaabwe yagwa era ne bagezaako okulaga abaana abaali batereeza abantu mu audience abasobola okukyankalanya ne balaga ng'abakuba abantu so ng'ate abaana abo baali bagunjula bali abalina okutabula olaba ne Panda yo yali bulungi ng'ababbi bali mu kubba abantu ku shooye teyavuddeyo kyogerako ekyo naye tudde mazima ne Panda ayinamu ensobi nze nabudde ku statement ye ababbi bonna babadde bali mu kubba abantu abatereeza mu layini naye ag'amazima babatereeza mu layini naye amazima teyagogedde yavuddeyo n'alaga nti Alien Skin ye mukyamu naye n'atagamba nti Palaso ye yasoose osookereza Alien Skin ng'amuwerekereza ebigambo nga tekirimu bavubuka babbi ne Panda mu kulimba omwana oyo Alien Skin muntu mubi nnyo vajjako embwa otutama oli muntu mulungi beere ewuwo kuba osinikira ebyo ebinywa by'embizi kati kambabuulire mulaba nze ndi Kampala abaana ba Alien Skin tebabba kambabuulire woba oyagala okulaba ali eriko ababbi tosanga gaali ya Fiki Gaza sina yokka waliyo abaana abajja mu bivulu nga tebalina magaali nga bo bajja ne basasula nga bazze kubba kati omwana wa Alien Skin oba eggaali yonna bwegezaako n'etaasa oyo omubbi oba ne mukuba sosoyo ate bagamba gaali ya gunda erwanye so ng'ate olaba Panda bwe yabadde akola statement ye tiyavuddeyo kwogera mazima nze navudde ku bantu nze bannaayi Alien Skin ku lunaayige amanye nti nno yeesonyiwa abantu abamu olaba n'ekivulu kya Big Eye Bobbi lwe yajja Makawenja baayingira nakye baakola abantu abaali mu kivulu Eva bo wabaawo era buli kivulu kyonna gwe mmanya ababbi bo bajja nga intention zaabwe zakubba mateeka babeeramu ne bagamba nti amagaali gasitopinge obubbi tebusobola kuggwa mu bivulu badde nsaba ebigambo
promota awulira nga Alien Skin akunyiiza bwe yali ajja teyakkubira ssimu. Kitegeeza era wali olina b'otegeka nga Alien tannayimba. Okyasobola okutegeka abo n'otamutegeka kubanga si yakukubira nti lwaki tontegeka nyimbemu. Oba okitegedde? Ensonga endala. Alien nkwebaza nnyo kubanga abayimbi bakubyemu eddembe mu mutima abatalina nnyo mutima mubi. Okutegeera nti omuntu asobola okuyimbako nga takubiddwa kacupa. Ekyo ekintu kityoboola abayimbi ne kibasuula okuddayo ku zero abaddayo batuuse. Ekyo kikwebaza bulo. Nti temukoowa kuyamba abantu nga mwasanze wakanda nga abantu babba abantu. Kuleka abantu babbi kubayisanga bubi. Kuba ensi buli olina amagezi akiraba nti effujjo bali bateekako buki. Okujjako nga baleseka vidiyo yo ng'olina amaka g'omuntu gw'olumbye oba ng'oli mu komandinga abaana baase ebintu nga vidiyo ze twalabi awo ojja kugamba nti gutusinze. Naye nga sinnaba kubiraba ebyo ngwa naawe ate nnyimuka naawe. Weebale kulabirira abantu emmere buli ate weeyongera okubalabirira n'okubabuulirira. Bano abatakwekera ensi yonna ebalaba tobawaamu kyekibaluma. Baagala nnyo abantu be bategeera be basalirawo kati azzaako ki kati anaalya ki bonna kyekibakola ki kyekibaluma. Waliwo oba minisita oba MP bamuyita Frank Mwesigwa. Minisita MP yani oyo? MP Frank Mwesigwa. Omusajja oyo ategeera nnyo yawandiise statement ku Twitter ng'ennyonnyola bulungi ensonga eno. N'agamba nti oyo omusajja Palaso akyaprovokinga Alien Skin buli show gy'abadde ayimbako. Naye ng'omulenzi tamuddiza. N'atuuka no kale ye